Yes, Redzone TV nga bulijjo webale kubanga okyatambula naffe gwa tugoberera kyokola kya mutawana nnyo mwe tutambudde nabo ebbanga lino lyonna mbebaza nnyo lunaku lwa Sunday naku zomwe 7 mwezi gwa January mwaka 2024 mwebale kubanga mukyatambula no Redzone TV bw'atana bakubanga subscribinga sijja ko wakujjukiza nti kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko o subscribinga ku channel eno kwata ku kade aka notification ate oberenga tomisinga nsonga yonna omusajja yogolaba ku screen yo simanyi oba Omujaasi w'amagye asavinga simanyi oba yali yawummula simanyi oba yerimbika mu bintu bino nkyanoonyereza katambi kano naye nga wenkajje omukulu omu ate ng'erinnya lye limanyiddwa mu gavumenti abadde ayina tweet gy'akoze ng'agamba nti ono omusajja attibwe era wenzije obuvumu n'ensonga lwaki mbadde nina okuleeta akatambi kano tubeere nga tukwogerako so kati gwaliwo ngenda kuwa eddoboozi obeere ng'obiwulira bulungi nnyo bw'obanga oyagala okuba nga otambula naffe era nga bino byonna nga tobimisinga nja kukusaba sooka osubscribinge naye nga bw'olaba updates zaffe nja kukusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga updates gye zikoma okuba nga ate zeeyongera okutambula okutuuka ewala oba oliawo buli muntu n'aba nga ate afuna amawulire buli wolayikinga oba oyongeddeko ku ngeri updates gye zigenda okuba nga zitambula omusajja oyo nkugambye nkyakola okunoonyereza okweyongerayo mu maaso ku nsonga eno naye nga wetwogerera akensobodde okuba nga nfunayo nkafunyemu ensonga lwaki nina okuleetera ensonga eno tubeere nga tujyogerako ate naawe obeere nga oyongera okubeera vigilant n'okuba nga ogoberera ensonga zino nga munnayuganda nga bw'osubscribinga nga bw'oteekako obubaka bwo nga bw'oteekako ensonga zo ngenda kusooka nkuwa ebigambo bye boogera obiwulire then oluvannyuma nze nzije nkuwa ensonga yange omusajja oyo omuntu omu yabadde agamba kyono omusajja lwaki tattibwa bawesa Updf ekifaananyi ekibi naye bw'owulira ebigambo byayogera nga kiraga emisango egyamuvunaaniddwa bayina emmundu ezikozesebwa mu bumenyi bw'amateeka naye ng'emmundu ezo okusinziira ku bantu bamenye nga kirabika mulimu abamu ku banene mu magye aga Updf kati njagala okutegeeza omusajja oluvannyuma lw'omukwata ng'ali mu kubagamba ebifo emmundu we bazikweka ng'ali mu kubagamba ebifo byayinza obbatwalamu emmundu ezo ne bazifuna kati ate omuntu omu ataddeyo tweet ng'agamba omusajja oyo attibwe lwaki bamulwisa kati nange nembuuza lwaki attibwa ng'ate tannaba kubanga abatuusa ku bantu abayina emmundu oba abamukozesa Bakamaabe kubanga mu bigambo bye agambye ngenda bikuwa obiwulirize agambye nti saagala nze bansibe oba banzite nga naye bo bembadde nkola nabo nga baabalala bali mu kulya musimbi nga kitegeeza musajja atwalina baakola nabo era n'ebifo n'abibagamba naye kati ekyokuteekawo akawaayiro kali nti attibwe kuba kino nkijje mu tweet ey'omuntu omu era nga bwe kiraba kyetaagisizza nja kumuleeta wano nga yagamba nti attibwe era nga twebuuza lwaki abattibwa nga tannaleeta bujulizi ate ng'akulaze nti obujulizi weebuli byebimu ku bibuuzo ebituleetedde okuba nga tuleeta updates zino wano naye njagala nkuwa ebigambo by'omusajja ono obeere nga naawe obyewulirirako wabula oba tonaba kuba nga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eyo kwata ku kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ate oba nga oyina ekyenjawulo kyoyagala okuba nga ate ogatta ku nteekateeka zaffe zino oba oyina nsonga ya kaddata ng'oyagala tuddusizaayo kaddata oba oyina nsonga nga yonna buyambi bwonna bweyagala okuba nga otutuusaako enamba y'essimu ngenda gikuteerawo eri 0756081795 yiyawo waggulu era yeekola ne ku WhatsApp osobola oteekako obubaka bwo osobola okutusindikirayo ka data tetukagaana n'oba ng'ogasseeko ate ku mbeera y'okuba nga updates zikutuukako mu mbeera gye ziteekeddwa okuba nga zikutuukako njagala nkuwa ebigambo by'omusajja ono then nzije nkwongereyo n'ensonga ez'enjawulo obiwulirize bulungi nnyo kuyamba emundu zirimeka ayogera naye oyogera ziri satu neto ipusitemu emundu ezirinda wazo zona ziri wamu nzemu weri manye ne abantu abamu manye gye basula bebasuze emundu ezo ezimu ezo ng'abatwala wamu si ne lisiti njina waka kuba batayipinga obulidde lisiti tujagala tetwagala emundu ziri ludda wa afande emundu emu eriganga endala ziri wanji endala ziri eyokubiri eri bombo mayinja okubabuulira amazima eyokusatu bombo mubarak simonda tesula mubarak safani sagala nkulimbe ndesula mubarak zemuki kuba eyokusatu ebyani afande sergeant walusimbi
wabweru omanye mundu weziri tubulire nti twagisimira ne tugiteeka wansi oba eri munju tusookawo emifaliso ne tubulire facts leka kutulimba simanyiganga olaba namaliga omanyiyo kati waliwo bapangisa bitegedde emundu tebeera muki tebeera mu nyumba kitegedde afande tebeera muki nosobola kusitano tulaga wezi tugenda afande nemba kuba mujja kumpumiza leka mbatwala tisitize kintu kivemu buli agina bakole ki tumala kukijjayo naye bamunyweze kifo ky'okumpumiza kuba ze nja kumbya bwomu nga bali kulya bulira omanyi weri eyebombo manyi weri basi yenyini weri ne tugenda saa zino afande mbatwala ne mbalaga ate yeiganga ne weri afande manyi ate eyokusatu eriwo eyokusatu eriruwero kasana omanyi omodani mu modani kasana afande n'okubula amazima kasana omodani olaba otuuka wano okwata oluguudo lwebazaala David Lutalo Kasiso Road kati olaba otuuka Kasiso Road wali essomero eriri wano bweriti ekitundu bakiyita modani okitegedde kati modani ekyo wali ekuva nga olaba lino bayitawo Kasiso Road okiri abo ti gye bazaala David Lutalo wano we bati waliwo ga yali abamuyita Bone naye eri wabweru bagitereka mugundi olaba mu kiswa afande olaba ekiswa afande olaba ekiswa basima ekiswa otegedde ebakola ki basima ekiswa afande okubanza sokompe wano Amosi wa Kaliro Road yesa alina mundu emu netoyi pisto kakati omusajja oyo omusajja mukulu ebigambo ebyo ndowooza obifunye bulungi nnyo osobodde okuwuliramu ebimu ku bigambo ebyo omusajja oyo bambi abadde alaajana nga kiraga alina abantu baakola nabo wabula nga abantu baakola nabo bo balya buli musimbi ate nga ye ndowooza y'omu kubakola emirimu kati omusajja adde alaajana era ng'abategeeza asobola okubatwala emmundu we ziri mpuliddemu n'akabinja ke batta nga mulimu n'abantu be batta nga kiraga balina emmundu bazikozesa mu bubenyi bw'amateeka naye motive eri emabega w'ensonga zino lwaki nkireese kirabika waliwo abamu ku banene mu magye nga bakozesa abantu bano ensonga lwaki omuntu omu ataddeyo ku Twitter nti omusajja oyo attibwe mangu ddala kati nze ne neebuuza lwaki abeera attibwa ng'ate akyalina obujulizi akyabatuusa ku bantu emmundu we ziri okitegeera Red Zone TV kwoli bwatonawa kubanga osubscribinga kikole kirira wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno okwate ne kade akaka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna ate updates zonna zijja kuba zikutuukako bulungi nnyo nga bwe ziteekeddwa okuba nga zikutuukako bw'obanga okyatambudde naffe nkwebaza baneneebaza abatuyambako kubanga tufuna ebyuma ebipya ate kyemukola kya mutawaana nnyo tunaatera okutuuka ku nkomerero y'ensonga zaffe n'abatusuubiza bambi mbajjukiza kuba abamu mwantegeezeza mbajjukiza olunaku olwaleero nti tunaatera okuba nga tumaliriza kubanga wiiki eno etandika tulina okuba nga tufuna ebyuma ebipya ate tubeere nga tuweereza mu mpeereza eri taratibu ennyo kakati munzikirize mbategeeze nga mmaliriza ku baganda baffe aba Haruna and Sons Interiors nga bano nno bakolera furniture ow'omulembe bakolera sofa sets bakolera sideboards bakolera dining tables ne furniture ina goyinza okubanga weetagamu office yo oba weetaga furniture mu kiyungu kyo oba mu kisenge kyo oba ewantu wonna furniture ow'omutawaana ennyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu aba Haruna and Sons Interiors babikolera bulungi nnyo ate nga tebasangibwa wala bali wano mu kawempe wennyini kasita otuuke wali Avis Company ku kkuba erigenda ettula ojja kuba obatuuseeko half a kilometer okuva ku luguudo olunene oba main road era bw'otuuka ojja kuba ku namba y'essimu eri 0753 16 0753166850 ojja kuba ate obatuuseeko bulungi nnyo bakwasaganyizeeko ensonga eza furniture goyinza okuba nga weetaaga mu ddiiro lyo goyinza okuba nga weetaaga mu kisenge kyo goyinza okwetaaga mu ffumbiro oba mu kifo kyonna kyoyinza okuba nga weetaaga mu furniture ow'omulembe abasajja abo bajja bikkwasaganyiza bulungi nnyo webale kubanga okyatambula Red Zone TV njagala ate tuwuliziganye mu updates eziddako tugenda live tulinawo ensonga ez'okuba nga tugayagaya ku Sunday eno era mu dakiika si nnyingi nnyo tugenda kubeera live wano ku mukutu gwennyini ogwa Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako.